Ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi oguwedde gavumenti yatandikawo enkola y'okuyonja ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo ey'obuwaze era nekinogaanyizibwa nti okuyonja kuno kwakubawo buli lwa 6 olusemba mu mwezi. Olw'okuba gwe gwali omulundi ogusookedde ddala newankubadde bannayuganda enteekateeka eno baagyetabamu kyokka baali batolotooma olw'ensonga zaabwe n'egye buli kati ze tutamanyi. Wakati mu kuyonja kasasiro yakuŋŋaanyizibwanga ku kkubo ate oluvannyuma ekyaviirako okwemulugunya okuva mu bantu anti yali abuliddwa emmotoka ezimuyoola n'atandika okuvaamu ekivundu ekyasaasaanira mu bantu. Kati bw'abadde alangirira okuyonja okugenda okuddako nga 29 omwezi guno, Ssaabaminisita owa Uganda Robinah Nabbanja asabye abakulembeze ba gavumenti ez'ebitundu naddala obukiiko obw'ebyalo okutandika mbagirawo okola enteekateeka ennungamu ku ngeri okuyonja kw'omulundi guno gye kugenda okutambulamu. Tubasaba mukole bino mukunga abantu okujjumbira ate mulabe nga munoonya ebifo we mugenda okulaba nga mulongoosa. Ssaabaminisita Nabbanja ajjukiza abakulembeze bano ku mulundi guno okussa ebikozesebwa ebimala mu bitundu byabwe nga kw'otadde n'emmotoka ezigenda okusomba ebisaaniiko ko n'okussaawo ekifo eky'enkalakkalira bannayuganda bwe bagenda okukuŋŋaanyizanga kasasiro aleme kuddamu kwetuuma ekyassa abantu ku bunkenke. Ate era tubasaba munoonye ebyokukozesa ng'enjeyo ng'ebiveera bye tugenda okuteekamu kasasiro ow'enjawulo ate mulabe ng'ebyo ebintu biri ku bitundu gye tugenda okulongoosa wiki namba ng'omukolo guno ogujja nga 29 tegunnabeera. Mu nnongoosereza ezikoleddwa mu nteekateeka ya bulungibwansi ow'eggwanga, Ssaabaminisita akinogaanyizza ng'abasoma eddiini ey'aba Seventh Day oba Abadventi bwe batagendanga kwenyigira mu nteekateeka eno ku lunaku olwa Ssabbiiti wabula bo bakuyonjanga ku Sande. Abo bo njagala okusiima ekitiibwa Pulezidenti yalambise bulungi n'agamba bo ku Lwomukaaga lunaku lwabwe tuluwa ekitiibwa ate n'agamba bo bakole ku Sande era twabadde ne meeting ne Archbishop mwennyini olunaku lwajjo era ne tukkiriziganya nti okusaba kwabwe kujja kutandikanga ssaawa 4 n'okugenda waggulu buli lwa 6 lumu mu mwezi olusembayo. Minisita omubeezi owa gavumenti ez'ebitundu Justin Nammere ng'avunaanyizibwa butereevu ku nsonga eno asabye bannabyabufuzi naddala ab'oludda oluvuganya obutasabya bufuzi byabwe mu nteekateeka eno kubanga babeera bakotoggera nkulaakulana ya ggwanga. Basaba temuwuliriza babigambo bannaffe abamu si bonna naye bannaffe abamu abakulembeze ku ludda oluvuganya gavumenti balungi nnyo mu kubabuzaabuza n'okukwata buli nteekateeka gavumenti gy'ereeta ne bagifuula nti teri mateeka tebakulimbalimba. Ne baminisita abalala nga bakulembeddwa mu minisita w'ensonga z'obwa pulezidenti Milly Babalanda bagassa eddoboozi ku lya Ssaabaminisita nga bakunga bannayuganda bonna okulaba nga bajjumbira enteekateeka eno ey'okuyonja ebitundu byabwe awatali kwekwasa nsonga yonna. Milly Babalanda ngenda kulongoosa ekibuga mbadde mbasaba nammwe mukubirize abantu bammwe bonna be mukulembera mu districts zammwe ez'enjawulo balongoose. Kati nga tweyonja tujjukire okwawula kasasiro ebivunda byokka n'ebitavunda byokka. Entikko y'emikolo eya bulungibwansi wano mu Kampala yakubeera Charlie Wajjala ku Meya Primary School mu munisipaali ey'Ekira era ng'emmotoka nnondemu zokka ze zigenda okukkirizibwa okutambulira ku nguudo. Priska Namulema agaffeeyo ku Spark TV.